bwe kibaayo yinza kubeera nsonga ndala ffe nga abataka abaali e Namibia twamanya nti Ssaabasajja Kabaka e Namibia akola ki gyali wabaawo embeera efaana bwetyo osanga ebaddewo nga tumaze okuvaayo okwawukana ne Kabaka Ssaabasajja Kabaka waffe era tukiddamu nti omuntu yenna agezaako okulaga embeera bwetyo eri abantu baffe abaawubisiddwa oba aba alina ekigendererwa ekikye oba sinakindi nga Buganda gyakola ki gyatayagaliza. Tukubiriza bazzukulu baffe bonna gye bali naddala abo abakozesa emikutu emigatta bantu oba gye muyita social media okuluubirira okuwa obubaka obugatta abantu baffe n'okwewala okutyoboola ekitiibwa ky'abaweereza b'Obwakabaka, ekitiibwa ky'abataka n'ekitiibwa kya Ssaabataka Kabaka waffe. Tutegeeza Obuganda nti ffe abataka tugenda kukola kyonna ekisoboka okuzza Buganda ku buwangwa obulombolombo n'ennono byabwo nga bwe twabikkaanyaako emagonga mu busujju wakati w'abataka ne Ssaabataka Kintu. Waliwo omutaka Ssebukyu kakati ye Mugema omukulu w'ekika kyaki ky'Enkima. Waliwo omutaka Kitanda yakyaliwo omukulu w'ekika ky'Enjaza. Waliwo omutaka Nankere mumumanyi abamanyi ebyafaayo bya Nankere bagamba Nankere yabeera wano mu nsi eno Buganda mu mwaka gwa AD 4 AD. Nankere wano yali akola ki yali waali. Waliwo bakazi Lwendo kati ye Kasujja oli gwe mulaba awo. Waliwo omutaka Kibuta kyasooka Makumbi kakati ye Kayiira gwe mulaba olwaleero. Waliwo Ntege Buganda Kisiri Kikadde kakati yani ye Walusimbi oyo gwe mulaba awo. Waliwo ne Kiwu Kyeru kakati ye Mbaziira. Abataka abo bonna Kintu yakola ki yabasangawo wano n'abataka abalala. Naye awo mu mwaka ng'ogwa 1226 abataka abaaliwo ng'otwaliddemu n'abo abajja ne Kabaka Kintu ng'omutaka Kyaddondo n'abalala baatuula ennono Magonga mu busujju ne batandika oluse lwa Kintu oluliwo n'okutuusa leero era olutambulira ku buwangwa n'ennono. Era mu lutuulo olwo abataka mwe bakakasiza ensi yaffe erinnya erya Buganda ekitegeeza obumu. Bino byaliwo wakati wa Kabaka Kintu n'abataka bokka era bino wammanga bye bimu ku byenkizo bye twakkaanyaako ne Kintu. Twakkaanya ekisooka Kintu abeere Kabaka waffe era abeere Ssaabataka era abeere ssentebe w'olukiiko lw'abataka olubeerera era nga mu ntumbwe ze mwe munaavanga omusika w'obwa Ssaabataka. Bwe tuba twogera ku Kintu leero twogera ku Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri. Bwe twogera kwani ku Kintu ekyo ekyali ennono. Ekyokubiri twakkaanya nti Kabaka waffe n'abali muvaamu bonna tebaalyenga bwami abo be tuyita abalangira. Era mu ngeri y'emu ng'abataka n'abaana baabwe wamu ne bazzukulu baabwe nabo tebeegwanyizenga kiwu. Ffe twakkaanya ne Kintu nti tekiribeerawo okwegwanyiza ekiwu. Ekiwu ndooza mukimanyi. Abasinga bamanyi Namulondo. Namulondo yajja ku mulembe gwa Kabaka Mulondo naye ng'omulembe gwa Kabaka Mulondo tegunaba kutuuka entebe ya Kabaka kwe yalamuliranga kyekiwu. N'olwaleero ekiwu kikola ki kikyaliwo era Kabaka okutulamula atuula ku ki ku kiwu. Ekyokusatu bazzukulu b'abataka nga basembeddwa bajjajjaabwe banaaweerezanga Kabaka waffe n'abataka. Muno mwe muli abasiige n'abaweereza bonna n'abazzukulu b'abataka abakulu baki b'obusolya. Ensonga ey'okuna twakkaanya nti ensonga zonna ezo nnono wamu n'ezo ez'enkizo ezikwata ku nsi yaffe zinaasalibwangawo ng'abataka batudde ne Ssaabataka. Ekyokulabirako kye musinga okumanya ekikyasinze okubeera ekyokumpi be Bazungu okujja wano. Abazungu bwe baali bajja wano Muteesa yatula naki n'abataka ne bakkiriziganya nti bayite ki Abazungu. Yatula naki era n'ebbaluwa ekyogera bulungi
tugezeganyiza naki n'abataka. So ensonga enkulu ez'enkizo wano mu Buganda nga tuzikanyirwako wakati wa Ssaabataka n'abaki n'abataka. Ekyokutaano nti abataka ababuuka essanga banaalabanga Ssaabataka oba kabaka waffe nga tebakugirwa. Abataka balimu emitendera egyo. Ne waliwo abataka betugamba nti bano babuuka ki essanga. Abo twakkiriziganya n'ekintu kabaka waffe nti abo banaamulabanga nga tebakoze eki tebakugiddwa. Ate n'abataka abatabuuka ssanga nabo banaabeeranga n'abakiise baabwe abanaabasobozesanga okutuuka mu lubiri okulaba kabaka waffe. Ebintu ebyo ebitaano n'ebirala bingi nnyo mwe mutambulira ennono yaffe eya Buganda. Oluliwo n'okutuusa leero era olutambulira ku buwangwa n'ennono. Era mu lutuulo olwo abataka mwe bakakasiza ensi yaffe erinnya erya Buganda ekitegeeza obumu. Bino byaliwo wakati wa Kabaka Kintu n'abataka bokka, era bino wammanga bye bimu ku byenkizo bye twakkaanyaako ne Kintu. Twakkaanya ekisooka nti Kintu abeere kabaka waffe, era abeere Ssaabataka, era abeere ssentebe w'olukiiko lw'abataka olubeerera, era nga mu ntumbwe ze mwe munaavanga omusika w'obwa Ssaabataka. Bwe tuba twogera ku Kintu, leero twogera ku Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Bwe twogera kwani ku Kintu, ekyo kyekyali ennono. Ekyokubiri, twakkaanya nti kabaka waffe n'abali muvaamu bonna tebaalyenga bwami, abo be tuyita abalangira. Era mu ngeri y'emu ng'abataka n'abaana baabwe wamu ne bazzukulu baabwe nabo tebeegwanyizenga kiwu. Ffe twakkaanya n'ekintu nti tekiribeerawo okwegwanyiza ekiwu. Ekiwu ndowooza mukimanyi. Abasinga bamanyi Namulondo. Namulondo yajja ku mulembe gwa Kabaka Mulondo, naye ng'omulembe gwa Kabaka Mulondo tegunaba kutuuka, entebe ya Kabaka kwe yalamuliranga kyekiwu. N'olwaleero ekiwu kikola ki? Kikyaliwo. Era Kabaka okutulamula atuula ku ki? Ku kiwu. Ekyokusatu, bazzukulu b'abataka nga basembeddwa bajjajjaabwe banaaweerezanga Kabaka waffe n'abataka. Muno mwe muli abasiige n'abaweereza bonna n'abazzukulu b'abataka abakulu baki b'obusolya. Ensonga ey'okuna, twakkaanya nti ensonga zonna ezo nnono wamu n'ezo ez'enkizo ezikwata ku nsi yaffe zinaasalibwangawo ng'abataka batudde ne Ssaabataka. Okusinziira kw'ebyo waggulu, Kabaka waffe agabana n'abataka obuyinza obw'okukulembera Obuganda. Omuntu yenna agezaako okutaataganya enteekateeka eyo abeera yeerabidde oba nga tategeera nnono yaffe, oba nga agezaako okusesetula omusingi Buganda kwe yakolerwa ennono. Nti obuyinza n'obuvunaanyizibwa bw'abataka mu ggwanga lyaffe Buganda buddirira bwa Ssaabataka Kabaka. Kubakuubisibwa kw'amaanyi omuzzukulu yenna mu Buganda okweyisa mu mbeera egezaako okutyoboola obuyinza oba obuvunaanyizibwa bw'abataka, era kubeera kukontana kw'amaanyi n'ennono yaffe. Abataka be bavunaanyizibwa ku kukuuma n'okulungamya ennono yaffe wano mu Buganda. Ekyo kiri mu nnono mu ndagaano gye twakola n'ekintu. Abafuzi b'amataale bwe baayagala okufuga Buganda bakikola mu bugenderevu okunafuya Kabaka n'abataka, nga basembeza abaami abakkiriza okulya mu ggwanga lyaffe olukwe, era abalowooza nti baali bafuuse b'amaanyi okusinga Kabaka n'abataka. Teri mulembe gwonna mu byafaayo bya Buganda abataka lwe baali bajeemedde Kabaka yadde okumulyamu olukwe. Ebyokulabirako bingi, tulina ekyokulabirako mu ndagaano y'olwenda, naye buli omu alina obuvunaanyizibwa obubwe. Mbasomedde wano ekiwandiiko gyensonga lwaki mbasomedde ekiwandiiko kino ekyennono ya Buganda. Buli omu alina obuvunaanyizibwa ki? Obubwe. Abataka twatuukiriza buvunaanyizibwa bwaffe obutukwatako eryani? Ssaabasajja Kabaka. Naye si lwakuba nti twerumaaluma ne gundi oba tweruma noono, nedda. Ekyo si bwe kyali. Era
basajja buli muntu bumukwatako era abataka y'ensonga lwaki batambula bagende bamanye kiki ekikola ki ekigenda mu maaso kyesijja kweyatulako mwe kyemwogerako ekiri e Namibia nze nga mmaze okukola ki okuvaayo ekyo sinza kyeyatulako bwekifaanana mu mateeka visa bweggwako omuntu asaba endala bwe batakimuwa tetusobola kukkiriza Ssaabasajja kuba nti tetusobola mutwala mu ddwaliro lya mulembe lisingayo mu nsi yonna tuyina ssente tujja kuzisonda jjajja tuli mabega wammwe Ssaabasajja Kabaka ayinza ty okubagalira Namibia ensi eyo kyabwetu twabalabye abataka mutuyambe bannange mutuyambe mutuyambe tetuyinza kukkiriza Kabaka waffe kubeera mu bwambe bwatyo keke twakuwandikira dde kiwandiki kino wakiraba dda kyakutuukako jjajja mmwe mutuukirya Kabaka Katikiro Mayiga wakubiri abataka mwe mutuukirya Kabaka namba 1 mwimirire ku magulu gammwe temutya fe tuli basuku tuli beetegefu jjajja kati kankubuleko ekisembayo ngamba ku mutindalo kuno jjajja Ssaabasajja Kabaka tayinza kubeera Namibia amalwaliro gali mu Germany gali mu Italy gali mu Sinagaso mu Jjanjaba mutuwe namba kwe tuteeka ssente tusondere jjajja Ssaabasajja Kabaka tumutaasa okuva ku musalaba gwa Mayiga gwebalanyi webaliretta muzukulu wani ndi muzukulu wa Misera Sempalu Bwama oli muzukulu wa Lusimbi genda maaso nyini nsiko na nyina lyo olw'ensolo sebo jjajja okusookera ddala mbeebaza okuba nti mwatindiga mu mbeera gye mwatambuliramu ne mugende Namibia abasinga obungi njagala mbategeeze nti ekyo bajjajja kye baagendako mwandibadde obwongo n'amaaso mubeera mubigudde okutegeera nti olaba tebasobola kutuuka ku Ssaabasajja Kabaka kitegeeza Obuganda buwambe kuba mu nsi wano ffe tuyina embeera gye tumanyi nti awatali Ssaabasajja namba 2 e Buganda baba bataka buvuddeko wabalukawo obutakkaanya masekkati g'abataka abakulu ab'obusolya ne Katikkiro wa Buganda bwe bagenda eri pulezidenti w'eggwanga Yoweri Museveni Buhabulwa nga baagala abakwasizeeko mu nteekateeka ze balina ez'enjawulo omuli n'okuteekawo ettaka lino lye tuliko olunaku olwaleero wamu n'okussaako ekizimbe okunaabeera ne yafeesi zaabwe jjajja Katikkiro mu mbeera era ng'asinziza mu lukiiko lwa Buganda olukulu yategeeza nga bano bwe baali babuusa emitendera pulezidenti okuwagira abantu okukulaakulana kirungi kirungi nnyo okubayamba asaana kubayamba ng'ayita mu mitendera asaana kubayamba ng'ayita mu mitendera emitendera gy'abataka girirudda wa Ssaabasajja Kabaka asaana kuyita wa Ssaabasajja Kabaka ng'ayamba abataka Disani Kyeswa Dream TV Amakungunte.